boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Masasinga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bwabane ideology egyotokiririza mu gagamba ofe. Bwabane byakiriza mbyobufuzi nga gwe tobikiririzamu. Yayagala kirize byotakiriza abeere mulamu. Gwayagala okirize byatakiriza ofe. That's how they think. So stupid. Besigula maanyi ga abantu, people power. Fe tuli ku maanyi ga Katonda. Fwe bwe bakkiriza bye tutakiriza twagala babeere balamu. Tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa. Fwe bwe tugaana ideologies zaabwe. Buli omu n'abanga akwagala mu ttaka. So nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja. Era ng'awo ne mwesiriwaza nti muli gibeeramu mwekka abaagala enjaga. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggweera osooka olabe oba omukulu yakubye nnyo oba omukulu teyakubye nnyo. Mu statement y'omukulu Pastor Aloysius Bujingo temuliimu linnya Bobi Wine, naye okusinziira wonna wendabye akatambi kano nga katambuzibwa erinnya Bobi Wine kizibu kugaana okubeera ng'oli ataakinga okusinziira ku bigambo ebirimu omubanda wa Kabaka eyali omuyaga nga yeeyita muyaga aweva Kimbukati yakyukira ddala gattamu kigambo people power byonna bi reflectinga ku muntu omu obeera bikuzaayo owa Bobi Wine. Okusinzira ku bigambo Pastor Aloysius Bujingo teyamentioninzeeko kigambo Bobi Wine, naye osinzira ku bigambo omuntu byakozesezza no reflectinga bikuzaayo ku Bobi Wine ideology zaali mu kubeera nga atambuza people power gye yaleeta okubeera nti nira musajja yali yakozesezzaako ebiragalalagala abamaki n'atandika okubeera nga abivumirira n'okubivumirira abo ababikozesa yakuba n'oluyimba olugamba munira enjaga yakola ki ghetto zonna yaziggala. However bwebuzibwa Bobi Wine yasabula omulundi gumu oba ayogera ekintu omulundi gumu kati gw'onookibeerako kubanga lately Bobi Wine atali mu kugaana abantu kubeera nga basinika amanyo bannanga bagende temubasinikira amanyo. However kankutereko obutambi bwombi bubiri osooke obulabe oba Pastor Aloysius Bujingo n'engeri yakomyewo mu lutalo oluli fresh olupya kweganga ino kabeera nga akatandika butandisi byeri bikadde byonna tubiziike kati kaneno ku katandika butandisi then nkutereko ne Bobi Wine ate ye ensonga gyaliko ey'abagenyi abazze mu ggwanga erya Uganda ensonga ya Nam byonna bye bino. Masasinga abatukuba batulanga kubanga emitwe gyabwe minafu. Bw'aba ne ideology egyotokiririzamu ng'agamba ofe. Bwabane byakiriza mbyobufuzi nga gwe tobikiririzaamu. Yayagala kirize byotakiriza abeere mulamu. Gwayagala okirize byatakiriza ofe. That's how they think. So stupid. Besigula maanyi ga abantu, people power. Fe tuli ku maanyi ga Katonda. Fwe bwe bakkiriza bye tutakiriza twagala babeere balamu. Tubasabira n'essaala babotole ne bye bakola biraba omukisa. Fwe bwe tugaana ideologies zaabwe buli omu n'abanga akwagala mu ttaka. So nga ne bwe ŋŋenda ojja kujja. Era ng'awo ne mwesiriwaza nti muli gibeeramu mwekka abaagala enjaga. Waliwo abatanywa njaga naffe weetuli. Abatamivu mwebali n'abatagunywa mwetuli. Amaanyi go ebirooto byo obikolerera okyali muto. Mwegendereze nnyo mwabaddukira emabega wa bannabyabufuzi nga bo batuukiriza ebyabwe nga mwebyammwe bifa. Omuntu n'agamba kati nangiridde n'alangirira ng'alangirira kwekalakaasa n'omugamba leeta obwana bw'obukulembere. Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obbagamba okunga temubisinikayo. In fact munyiige. Moyo Roze mulukikola mu lwannamu ne buli etuyita munyize bunyizi babagambye musekeeko nga mutulabye mutuwugire ku bugalo ne buli etuyita munyiga bunyizi. Bwenno yasama nja kusekula ebyo ebinnyo oba omanye ennaku gye